kitalo mu music oba entertainment industry y'eggwanga erya Uganda. Wiiki ewedde twaziika muganda wa Jowiranda. Wiiki eno mutabani wa Leila Kalanzi Kachappizo eyafiira mu Kata yakomezeddwawo omulambo gwe neera ng'olumbe lwabaddewo awo e Matugga ng'asuubira kuziikibwa sayidi zeeyo e Busoga. On top of that n'amawulire ge tukeereddeko okuviira ddala kawungezi k'olunaku lw'eggulo kwe kw'okufa kwa taata w'omuyimbi amanyikiddwa nga Yanga Mulo. Yanga Mulo teetaaga kubeera nga nnyonnyolwa mumumanyi sipimika omukwano gujjuza pepa ndooza latest hit ye ng'ali wamu ne Shiba Kalungi remix. Bambi kitalo nnyo kitalo ddala okubeera nga nkutuusaako amawulire gano eno munyani taata wa Yanga Mulo naye yafudde. Kyokka ng'okuziika kwa mutabani wa Leila Kalanzi Kachappizo kugenda mu maaso. Last week nga twaziise muganda wa Jowiranda abasiraamu bali mu kubeera nga bakungubagira Ndirangwa kwegamba mawulire si malungi nnyo, mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala naye nga updates zonna ogenda beera ng'osobola bulungi nnyo okubeera ng'ozifuna neno ku SMX Media nga gwe kyonna okubeera ng'okola subscribinga nyiga notification bell ffe bisigadde obitulekere mu field yonna gy'otagenda kubeera ng'obeera ffe tugenda sobola bulungi nnyo okubeera nga tubikutuusaako wabula nga tweyongera okutegeeza omuyimbi yenna yandyagadde okubeera ng'oyimba akayimbako karekodinga mu studio ez'omulembe yes tukubereko obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde obitulekere ate gwe omuyimbi ng'onoolimba lwa audio naye nga wandyagadde olukoya video 4K ate bali promoting ne ku TV stations ez'enjawulo tukubirako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera twagala bali serious gwe ate nsuubira okukola akayimba wiiki ejja ate nsuubira okukola akayimba mu myezi 5 egijja omwaka ogujja njagala beera muyimbi gwe tokuba twagala omuntu ng'ayagala genda mu studio recordinga luyimba obanga oleda n'oluyimba lwe ng'amaze okubeera ng'asondawo akasente nga yandyagadde olukolera video ennungi mwe mukube kw'enamba y'essimu ebisigadde mu bitulekere.